every man should have to protect his self-respect. Emiziziko omusajja gy'olina okweteerawo okusobola okusigala nga olina approval if unstable. Okubeera awo ng'amaanyi go ogazimbira ku bantu abakwetoolodde. 9 is compromise his peace for chaos. Okwerekereza emirembe gyo ku lw'akavuyo. Peace is priceless. Emirembe tegirina muwendo. A life filled with constant drama is not strength, it is stress. Obulamu obujjudde katemba kigaba amaanyi kubeera kusoberwa. 10. Stay silent about what truly matters to him. Okusiriikirira ekyo naddala ekyo ky'osinga okwagalwa ky'osinga okwetaaga. Healthy communication is not weakness. Okwogerezeganya kwebyo ebikuluma n'ebikunyigiriza si bunafu. And the final truth is here. Amazima agasembayo gaagano. A man who respects himself sets standards. Omusajja yeewa ekitiibwa, yeewa emitendera. Protects his peace. Awa ekitiibwa emirembe gye. And chooses growth over approval. Asalawo okukula okusinga okutenderezebwa. Self-respect does not push people away. Okwewa ekitiibwa tekisindikira kikugobaako bantu. It attracts the right ones. Wabula kiboyongera kubanga bajja gye bali. Wali abasajja kati waliwo n'ebizimba omusajja nga bikalubu. Omanyi ekisooka omusajja ye driver. Wa buli kintu. Kati driver omusaabaze bw'atandika conductor bw'atandika okutegeera engeri gy'ovugamu emmotoka. Oba tokyagisobola. Naye atasobola okugamba nti kko erisobola obbeera ebbi. Okuwabula kone nga takusaliddeewo. Kitegeeza okusalawo kwonna kusigala kuli ku ggwe. Mwagala kufuna wakugula mami tugulewa. Badde enteesa tufune awantu awanene bwe okwagala wali amategula. Mu kaseera ako nga poloti yaabo kadde 8. Nononya ye yabiri gy'osobola. Naye gwe naawe nonoona osobola obbanga oluyina kwata abakazi batera kuteesa ku kitaliiwo. Naye ate oyinza okubanga olunaana osobola olugendo dukwesa n'ogulamu eka 10. Kalegedde. Kati lwaki muba mutwebuuzaako ate nga temugenda kutwala kuteesa kwaffe kwe tuba tuleese. Kati ekitegeeza ne woba mami omwebuuzaako olina mwebuuzaako kiri mu layini ya kino ekiriwo. Anti wali okuneebuuzaako ate nga togenda kukola kyo. Anti kakati kitegeeza tomwebuuzaako ntugulewa yiika eze 10 tuyinza zikolako ki. Era nsobola okigamba notakikola. Kati kirala olede ettaka likola ki? Weeriri. Kakati tuyinza ddikolako ki. Ate omwetaaga. Kubanga the fact nti mwe mukola okusalawo okusembayo okwenkomeredde kitegeeza just onfunamu bufunyi magezi gange oba busiru bwange naye era tobukozesa. Waliwo amagezi agakuweewa mu kaseera agootageetaagira. Kyenva nkugambye nti tusobola okugamba mukyalawo nti tugulewa nagamba tugulewa basinga amategula amaki amangi. Kati obwe buba busiru. Ye kati awo kyabula kyayagala kubanga n'emikwano gye gisinga gye gibeera. Naye bw'ogwe bw'ogenda n'ogula w'olabye awajja 8 yiika 10. Ate gwe n'omuleeta n'omugamba awo tutembekewo ki. Kati singa ate omala okusalawo bw'otyo nga bw'osazeewo otajja kuŋŋamba nti munnange okusinziira ku kyewaŋŋambye nze nasazeewo bwe nti bwe nnyigamba mukyamu. Kati anti ye ensobiri gye watandikira gwewakimanyaako wakirowoozaako nti nno kubanga okusalawo abakyala baagala ebintu ebirungi. Omukyala okukula completely mu bwongo biba bizibu. Era omukyala alowooza nga omusajja biba bizibu nga bya mu groominga batono nnyo era abaako n'obuzibu. Era bw'omulaba omwewuunya abaako n'obuzibu. Naye maybe omwami yamuvaako kati atandika okulowooza nti abaana bange nno beetaaga ekifo ekigazi wano mu kibuga tebakyakola ki? Tebakyajyawo. Essomero lino nga buli mwana asasula tuition wa bukadde 3 sirisola kamutwale kwakamu ekitundu nga yasasula okuva mu ki? Nsawo ye. Niwe ziba ziva mu nsawo ya musajja busigala 3. Kasita ziva mu yange. Kakati gwe kyovala abantu gwe kugambira bwe nnenyeza gwe omusajja aleeta amasomero n'ogakola n'omugamba alondako. Gwe londa lyo labirije mu school fees yo mukiriziganye tubateeke mudde oba mu kisulo.
kyebava abamu abatatwebuzaako kuba bakimanyi tugenda bba busiru kubanga tebwa busiru omukyala akola choice eyekyo kyakola ki kyasinga okwetaaga ekibuuzo singa akola choice eyo are you willing okukimuwa oba toli willing so you must come to me nga you're willing okukola kimba nkugamba kubanga bw'otakikola agenda kunyiga agenda kulabika nga atamutaddeemu atamubazzeemu magezi naye ate bwenzira nemugamba mami ennyumba eno shedi tugitunuzeewa numirwa wabo bogamba nti shedi tugitunuze emmanga bwobanga ogitunuzaayo nange mba musimu nenga gaali magezi gange naye bwonadda ati tugulewa yajja kugamba najjeera naye nga najjeera ogenda gula ataano kuki ku 10 ate nga olinawo osobola okufuna yiika kakati kyekyo kibagamba nti va ku validation waliwo ebintu ebyo olina okukola growth ng'omusajja era omusanga after 5 years agamba no twajja waliyo ekibira neraba waliwo nawajjuddewo abantu bwe twajja n'omwami wange nemugamba tuzimbe bwe tuti naye nga mu kusooka poloti yagikola ki gye yagyefunira